Omukyala Mary Flavia Namulindwa Gomba East MP2B yagudde ddamu bintu era nga ebintu ebisingako byogenda okubeera nga te olaba mu katambi kano naye nga sinaba kubeera nga te mbatwalayo muzikirize mbabuuzeko in a very special way abaana balabirawo ku ddungu timu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq awo nawona kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maridadi sana abalabira mu ggwanga lya America awo nawona mu North America ne mu South America namwe nyongera okubeera nga te mbabuuzako European yonna ate bwe tugenda side wali Canada kugamba muli bangi nnyo nyongera okubeera nga ate mbeebaza ate abalabira ku ground abaana abo abanaamu ate mmwe sina na ngeri gye nyinza kubeera nga te mbabazaamu naye nga just not I appreciate mwebale nnyo mwebalire ddala Fad Proigi wano no mbeerawo n'amawulire nga bwe gatambula ebitundu by'eggwanga yonna sakoona buli ggwanga era nga tebirina kubeera nga tebisasaanira ewalala bisookera wano video enkola yaffe otandika na kubeera nga te ndayikingirako sharingirako abala comment section always be open tekigenda kubeera nga tosuulawo endowooza ku byogenda okubeera nga te olaba mu video kakati omukyala Mary Flavia Namulindwa yakwata ekkubo n'abeera nga ate afuluma eggwanga Uganda yava wali ku TV ya Bukedde ng'embeera ekyamazima kiri nti si nnungi n'akamu era n'agenda okubeera nga te anoonyamu kasente awo mu ggwanga lya America ate nayo gye yaddukira mu ggwanga lya America ebintu ne bimucyankalanako era yamaliriza Mary Flavia Namulindwa akomyewo mu ggwanga lya Uganda kakati no ekisinga okubeera nga tekyewuunyisa Flavia Namulindwa yajja kubeera nga teyeesimbawo ku tiketi y'ekibiina ekya National Unity Platform wabula ebyembi era nayo kaadi nebeera nga ate emummibwa era nga Flavia Namulindwa n'abeerawo nga yeebuuza naye ddala ki ekigenda maaso mu bulamu bwe kakati no eyabwebwa kaadi ku Gomba East side eyo omwami amwerabiddemu kaamanya naye ngera kubeera nga temubajjukiza maaso awo eyabwebwa kaadi ya Gomba East munnange ng'agenda munnange afuna kaadi olwamala okubeera nga atafuna kaadi omukulu kubeera nga ate asayininga kiddiiru era nga yalabiddwako asayidize eri ng'agenza kubeera nga ate munnange asinkana bamu ku bakulu munnange ab'ekibiina ekya NRM era nga katambi ngenda kubeera nga ate nkabaterawo tekinaa kubeera nga tekitegereka lwaki yavuddeyo n'abeera nga ate agenda okubeera nga ate munnange asinkana abakulu bano mukadde kenyini nga yakamala okubeera nga ate aweebwa kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform kakati no munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awo mumanyi ayina intelligence mu bifo eby'enjawulo era nga munnaye twadde tukyali awo nga katambi tekamutuukako omukulu era nga olwamaze okubeera nga ate akatambi kamutuukako kwe kubeera nga ate ayitirawo Flavia Namulindwa yamukubidde essimu enkambwe era ngera kubeera nga te bibaterawo namunga Flavia ayambala mangu kakati no gwogenda okubeera nga te munnange oyingira wali mu kifo ky'omukulu oyo gwe twabadde tuwadde kaadi gwe beera nga te munnange weeteekateeka jjukira Flavia Namulindwa olwamu makaadi yateekayo petition ng'asaba akakiiko aka NUP ako akakulira ebyokulonda mu NUP kabeere nga tekaddamu katunulira ensonga ze era nga ye kenyini ng'alaga nti ye yasanidde okubeera nga ate abeera mu kifo ekyo so nno byebyo ne bigenda maaso saidi zeeyo ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi nawe yongera okubeera nga te olaba embeera nga bwegenda maaso saidi zeeyo genda wasa mu comment section golowooza Flavia Namulindwa ono yandibanga ayina gy'alogera oba Mukama Katonda essaala ze yasobodde okubeera nga ate aziddamu oluvannyuma okubeera nga ate munnange abonyebonye ebbanga ddene so ebyo nno bye bigenda maaso kamine nga tembaterawo obutambi nammwe musobole okubeera nga temulaba biki ebigenda maaso saidi zewe nabambajjeyo of course ngenda kubeera nga tembawa n'obutambi bulala bungi nnyo togattako mu butongole subscribing nga oleme kubeera nga tosubwa mawulire kikabwe kiti ate mu budde Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa enamba z'essimu ku bustika ziyitawo awo teweerabire kubeera nga tomunoonya kajja kubeera nga takulombera edduwa era buli kimu kyonna ekikutawanya mu bulamu kijja kubeera nga te kiterera ddala bulungi nnyo malidaadi sana n'ensonga endala nnyingi nnyo ku mountain vaawo Mbona wauliza nalipwa ngapi? Uliza nalala masaa mangapi? Niliamka saa ngapi? Sijaona familia miezi mingapi? Hii kazi ni ngumu, acha kufanya iwe ngumu zaidi kwangu. Kanyu ogamba otya mwana wa mama ononuwa mutwe nga bulijjo kansubire bwakedde bulungi era ensonga gye nze ngoberera era mbadde ngigoberera akabango omanyi nabagamba nnyo nze saagala kwogera watali bujulizi NUP yavaayo negaba flag zaayo eri abo abagenda ogikiikirira mu palamenti naye njagala tutunulire nnyo Gomba eno yewafubutuka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gy'ava gye bamuzaala mukoweri erimu Gomba eno General Museveni gye yasimba amakanda mumanyi bulungi nnyo faamu y'ekisozi eri mu bitundu bino General Museveni gye yeddiza
kitegeeza ekitundu kiri sensitive nnyo. Ate era bagamba nti omuntu yenna okulaba amaanyi ge gatandikira gy'azaalwa gy'ava. Kitegeeza nti General Museveni ajja kukola buli kisoboka kyonna okulaba nga Gomba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gy'afubutuka tabaayo n'amaanyi oba tabaayo na mirandira. Naye kino akikola ata? Kino ayinza okikola nga tayita mu kuteekayo ba NRM kubanga kimanyi bayinza obbawandula. Wabula asobola okikola ng'ayita mu kukwekereza abo aba NRM naye nga bali mu NUP. Kakati olwaleero omubaka yaweebwa kaadi era abaddeyo nga incumbent Saazi Godfrey Gomba East si musajja mutuufu ebyaddala. Era akakiiko k'ebyokulonda ka NUP mulina okusoomoozebwa okw'amaanyi. Simanyi oba infe eyo mwali mugifunyeeko oba mubadde temugifunangako before nga temunaba kugaba kaadi. Naye anyway we trust the process. Era I think waliwo abeesobola aba petitioninze era n'obujulizi obwo cause have confirmed part of the evidence yatebolingibwa nebaweebwa. Saazi Godfrey era nga yakalya obwomubaka bwa paalamenti yagenda mu ndagaano gye bakola ne RDC w'ebiseera ebyo w'Egomba Frank Serubiri. Era I think ndowooza mu ndagaano eyo Saazi yalina okuweerera omwana wa Frank Serubiri RDC oyo. So no baliyita Uganda Matters, I think what decides what you say. So in return Saazi naye yalina byalina okukola. Aside of that General Museveni alina muganda we Gombe eyo. Mwami oyo yazaala omuvubuka gwe bayita Benjira. So Benjira yagenda kujja nga Youth MP mu Buganda ku kadi ya NRM. So mumanyi bulungi nnyo nga Youth MP oyo alondebwa wansi wa electoral colleges. Kitegeeza nti abavubuka okuva ku byalo ku Miruka n'Amagombolola be bakola colleges ezironda Youth MP. So the deal was nti Saazi akole bufubirire alabe nga mu kalulu k'abavubuka NUP tekombayo yadde. Nga bwe ngambye nti abavubuka bano be balonda Youth MP. So mukolo obukubirire era mulaba bulungi nnyo n'ekyalo Saazi waava NUP teyasobola kuwangulawo yadde. Era mwawulirako ku firimu nti stampu yabuzibwawo abavubuka basobola nominatingibwa bagende bavuganye ku bifo by'abavubuka ku byalo ku Miruka n'Amagombolola. So that was the deal. Nga era Saazi bamusuubizza nti mu kalulu ka bonna singa abase kiwalinze kadi ya NUP ye tagenda kutataaganyizibwa era NRM tegenda muwa buzibu bwonna. Nga sinamagenda ku skandenu gye muwulidde mwenna ey'amaanyi esinga nti Saazi beesitula ne bagenda ekyengera n'oyo omukyala oba yonna Kawooya omukyala oyo wa NRM yali avuganya mu kamyufu n'asuulibwa ebbali mu Gomba East. Ne bagenda ne basisinkana Salim Sale whatever was there seetaaga kumanya. Era waliwo ne odi ezafuluma ze tutajja kudda ng'agezaako okukakkanya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Naye I think that kyandibadde nti eyo ndowooza yeri personal. Naye wano nga wenzizeyo ne nkugamba nti Gombe eyo tugyetaaga. Tuyinza okulaba nti omuntu wa NUP biki ne tutafuna muntu direct wa NRM naye ng'omuntu oyo akolera NRM direct. So like omuntu nga Saazi Godfrey waba asobola okugenda person eri omukulembeze we His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kitegeeza nti omuntu oyo ssaawa yonna asobola okubaako n'ekyakola ekiyinza otuusa obulabe ku His Excellency Kyagulanyi. Anyway naye ebyaddala nabagamba soogera watali soogera njwanjwa. Part of the evidence weeri nga bwe mbagambye ekibiina kya NUP naddala akakiiko ka EMC part of that evidence yakaweereddwa. Saazi Godfrey musajja si mutuufu, musajja munyampi. Ekyo nkikkaatiriza nti zeemu. Saazi musajja si walaali si wa mazima. Naija kujja. Katugende ku iPod. Yes. Ekibuuzo kya iPod emabega kaawo mwali muganya okwegatta ku iPod.
nga mugamba nti engeri gye bagiteekawo si nambulukufu ne mugamba nti we kati emabega kawo nakulira okutegeeza nti etteeka lye libakaka okubeera mu iPod weewaawo iPod nga bwe yali kyali kibiina kya bwannakyewa tuyinza okuyita NGO nga willing entrance willing participants bebabeera mu real kakati tteeka libayita Political Parties and Organizations Amendment Act lyagenda ne likola National Consultative Forum kubanga ye eriwo mu mateeka era National Consultative Forum yegatta ebibiina byonna mu ggwanga ebiri ku register ya Electoral Commission biringa ebibiina 27 awo kati ebibiina ebyo biri mu National Consultative Forum eri mu tteeka akulembera National Consultative Forum chairman nominating ekibiina ekiri mu government amyuka ssentebe ekibiina ekiri mu opposition kyekimu nominatinga era tuzze participating in National Consultative Forum twasooka okuteekayo amyuka ssentebe yali omukyala Jolly Mugisha naye bambi yafa kati netuteekayo Benjamin Katana era meeting zituula kati etteeka lino lyagamba nti mu National Consultative Forum kubanga eriwo mu mateeka tugenda teeka mu organs bbiri oba ziyite departments bbiri department emu ya bibiina ebitalina babaka ba parliament organ oba department endala ya bibiina ebiina ababaka mu parliament kati ne bagamba nti department y'ebibiina ebiina ababaka mu parliament tugiwadde erinnya ye iPod kakati nekitegeeza nti iPod bagituyingizza ku mpaka lwa buwaze lwateeka liteeka eryo of course etteeka lino tukkaanya nalyo ne mu ngeri gye baaliyisaamu tebeebuuza ku ba stakeholders byonna byali byamankwetu naki tugichallenginga mu kooti naye nga bwe tugichallenginga liteeka eririwo nti kakati bagituyingiza ku mpaka nga bwe bayinza okuzuuka ne bagamba nti kakati palamenti ya Uganda erinnya tugenda dikyusa tugenda giyita iPod ya Uganda nze nimbaka wa palamenti abantu bannaka west bannonda okubakiikirira kakati kiba kitegeeza nti nange baginyingizeeyo iPod ya Uganda oba erinnya balikyusizza already ndi member so already tubadde members aba National Consultative Forum ne bagamba katukyuse erinnya erya department eno emu ku zo kubanga eri iPod yali muteeka so kati teeka nga bwerityo bwe liri tuli challenginga niririwo kaakano kubanga bakikola kyabuwaze kati olwaleero nzize kwogera campaign trail yaffe ey'omubuganda eyatandise olunaku lwajjo twabadde Busujju Mityana n'ebitundu ebyetooloddewo ne tuddamu okuvumirira ebikolwa bya NRM police eyina okukimanya nti oba mwagala omukyala bw'atuuka okuzaala bw'alema okusindika omwana bamumulongoosaamu oba ayagala oba takola ki era abasawo bajja ne babaatulira mu abamuvunaanyizibwako tibannaye omukyala okusindika omwana kukoze eki naye ekiddako okutaasa obulamu bwe kumulongoosa nga tumugjamu omwana oyo ne Uganda weeri bwe kiba kyetaaga kulongoosa Uganda kujjamu mwami Museveni ejja kulongoosebwa mbabuulira mmwe ab'ebitongole ebitulugunyi ebyannakyemalira waakuno kyekiseera kituuse oba mwagala oba temwagala mukama wammwe gwe musuusuuta gwe mutembeeta agenda kuva mu buyinza by all means nga bwe mbagambye nti omukyala mu mbeera yonna azaala ne mwami Museveni mu mbeera yonna agenda kuva mu buki mu bukulembeze ne bwe munaatutta ne bwe munaatusiba ne bwe munaatutulugunya Lucky Dube yagamba you can kill the prophets but you can't kill the message fene bwe munaatutta ku kyennalabye ekiri mu byalo abaana abato abakyala abakadde abavubuka abali mu myaka egya wakati abasajja abakulu bonna olaba bayaayaanira enkyukakyuka toyinza kuddira muntu agenda busunju abulwako mayiro emu atuuke waalaga n'omusibira oluguudo n'omugamba nti ate ddayo weetooloole mayiro 2 ogwe wali waalaga watuukira eddakiika 10
Is that fair? Ekyo mukikola kunakyemalira wammwe. Byonna tubimanyi lwaki mubikola. Mu Uganda tetukyalina kitongole kikuuma ddembe ky'Abannayuganda. Tuyina NRM police stroke NRM army. Mukola kunywezaawo dictatorship regime naye ejja kugwa. Ng'ezensi endala bwe zaagwa neeno ejja kugwa. Teri mukulembeze Bannayuganda kino nkibazzaamu amaanyi. Yali asse bannansi n'abamalawo. Nti alemere mu buyinza abasse asigalewo n'abamukkiririzaamu bokka. Tekiriiyo mu nsi yonna. Ne ba Hitler kyabalema. Kyabalema. Naye ate ono Museveni. N'olaba abajaasi nga bakutte emmundu alagira ddala nti alwanirira state wa NRM. Ng'ayagala kukuba bantu masasi in a campaign period. Byonna twabimanya nga tuyingira akalulu kano. It's a protest vote. Come shine, come rain. Tujja kugusa kye tuliko. Era tuli bagumu. Ne bazannyo security ya president ne ba cameraman. Haitawa nkuwadde ebimuli byo. Cameraman Motive Kasagga mulimira. Security Jamshid mwebali mukola omulimu ogw'ettendo ne tiimu yammwe yonna. Baali bamanyi nti bwe banaakwata Eddie Mutwe bajja mutuukako ng'abatuuka ku nseenene. Tekijja kukola. Ate ensi eri digito kati n'ejjaama gye mwawadde aba isi gye mwawadde abasirikale bajaaminze netwaka ya simu zaffe twagisalidde amagezi era nakyo kyaweddewo. Tekigenda kuddamu kubaawo. Mujja kakasa nti eno generation ndala. Eno generation musindike president waffe mu bisiko mumuttireeyo nga kamera muzitaddeko jaama. Kyawedde ekyo nakyo muswadde mugenda kwabika nakyo. N'olwekyo nebaza bannamitiana, thank you so much for coming out. Mwenna ababadde ababaka ba parliament abatambudde ne president Honorable Kawalya, Hilda Mani, mwenna twabalabye mwebala omulimu omulungi gwe mukola. That's what we want. Nebaza akensuso SG waffe agenda okuba MP wa Kampala. Engeri gy'organizinga mu tiimu zaffe mutuufu osaana ebimuli byo. Njagala okukubiriza Bannayuganda olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 tuyingira mu Bende. Byonna ebitutuusibwako ne bye tuyitamu abaana baabakutte n'olaba ekipoliisi ekisiru. I'm sorry to say banayi sitera kukozesa lulimi olwo. Naye waliwo omuntu akusukkako ng'akutte omuntu gwa ayimiridde ku dduuka lye ng'olw'okuba awagira Kyagulanyi awanise ekikonde. Really? Mmwe mujja tuleetera empisa embi. Fe abamu ze tuteetaaga kuba nazo. Naye mutukola bubi. Naye byonna mubikole tuli bagumu. Era tuli bagumiikiriza. You are provoking youth. But temujja kumanya kijja kivaamu. Omanyi gavumenti eno erina ekizibu kiri kimu. Abagirimu bwe beetikka engalabi z'emitwe balowooza nti Uganda ekomye ku Nakyemalira Museveni. Ekitasoboka. Ekitajja kusoboka. Kamukole mutya. Mubende get set. Nziramu okusaba Allah tabaraka wa taala uteeka omukisa mu lugendo lwaffe olw'emubende nga bw'otutambuza yonna gy'otuyisizza tetutambuddeeyo nti tuyita mu kwagala kw'abatubbalako mu buyinza wabula tutambuddeyo nga tuyita mu kwagala ko gwe omu bw'oti Allahu azza wa jalla bw'atazaalibwa atalizaala gw'otutambuza mu byonna bye tuyiseemu era tuli bagumiikiriza ya Allah nti teri kijja tutuukako nga tokkiriza. Naye tukusaba otutuuseeko kirungi kyereere ekikyamu kituziyizeeko otuwe okuggusa ensonga eno tulafuumanira kutereeza nsi yaffe ebeeremu emirembe ebeemu obwenkanya ebeemu enfuga ey'amateeka mu ngo waffe tusaasire otugabirire bye twetaaga otumalire ensonga zaffe otutambuze bulungi campaign trail eno tugimaleko nga tuwunzika ku lunaku lw'okulonda nga tufuutula omusajja atufutubaddeko atakugondera kuba teri muntu akugondera Allah nga yeeyisanga Nakyemalira Museveni. Museveni takugondera era yamanyi teri Katonda naye Allah fe abakumanyi tuzze gy'oli. Teeka obukuumi ku president waffe Kyagulanyi Ssentamu.
Teeka obukuumi kwesigi yaffe, teeka ku ttiimu yaffe yonna obukuumi eri mu nsonga eno gye tutambuliramu. Naffe abali ku mikutu gino tuteekemu obukuumi, tuteekemu amaanyi, tuwe obuvumu nti bwe batujjawo abajja abatuddira mu bigere ate nabo babe b'amaanyi. Kireme kuba nti kikomye ku ffe wakati mu kututiisatiisa. Mungu ffe tetutambula nga tetuyina muntu mulala, tutambula ggwe, twesigamira ggwe. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Gwe twesigamira, tetuyina kitonde kye twesigamira. Kuba senga kye twali twesigamira bannaffe tebatwagala senga baatujjawo dda. Naye olw'okuba ggwa Rabbul Ala Al-Maliku Al-Quddus, kabaka w'abakabaka bonna, atudde ku arushi ey'omusanvu, tonnasalawo ky'oyagala gye tuli kibi, tukyatambula. Mungu tusalirewo ekisinga okuba ekirungi. Allah ffe tukkiriza mu ggwe era tugondera ggwe. Tutaase ku bufuzi obutulyazaamaanyizza, obusibya abantu abatalina misango, obussa abantu abatalina misango, obwefudde nti bwe busalirawo buli muntu. Mungu teeka obukuumi ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Muteekeko obukuumi omutaasa endwadde, omutaasa ab'enkwe bonna abamwetoolodde nga baba muteekako. Allah tukulembere, tumalire mu okusalawo okutuufu. Allah tutambuze mu bino byonna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wakina adhaban nar. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya gange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.